Kadama TV bakadama bajja mu nsi z'Abawarabu okukola naye mulimu ebintu mu butuufu bye bamutuma n'agamba si ka ssente si kakuba nti nasayininga okubeera nga nkola naye kino sijja kikola. Mu ebyo mwe muli ababoosi okubagamba okubooleza obuwale bwabwe obw'omunda. Bakadama abasinga ekintu kino tebakitwala ize era batera nnyo okukigaana nga bo bagamba at least bw'oba oyagala mbukwoleze at least funawo obuteeka then mbuyiwe mu kyuma. Abamu ne bagamba nti boosi agamba nti abukunye n'engalo kuba bw'obukunya n'engalo bwe butukula. Kadama abasinga tebakikkiriza. Kadama olwayo gwe tugenda obawuleetera naye obuzibu buli wakati we obuzibu obuli ku wakati we ne boosi buva naye ku buwale bw'omunda. Kadama agamba nti tasobola kubeera nga yabumwoleza ate nga ne bw'abeera ayagala bumwoleze bukanyuzi mu kiyigo n'alema n'obuteeka mu basket mwasobola okujja obuzi n'agenda n'abuteeka mu mashini. Kadama alabanga ekintu eky'okujooga ng'alaba obuwale bw'omunda boosi nga ye yalibadde abweyoleza. So ekintu kino buli Kadama alina engeri gy'akirabamu. Leka tusooke tuwulirize ono naye engeri angu mwakirabira. Hello? Siretanise mukansubira olubulungi n'ekyokulabya nga kansubira gitambula bulungi. Bannange waliwo ekintu kyoyokedde bannange tulina okwegendereza bano abantu kuba mu butuufu mulimu ekintu mbadde mpuliriza eno audio ey'omuwala eya boosi wavaamu embuto gwe bagamba aggyewo ebintu ate mu kusooka nga baali tebabimugamba abikole. Olaba abantu bano munnange olina ekintu kyoyogedde nange nenkiraba nga kituufu. Mu butuufu bannange banaye tulina okwegendereza. Mulimu ekintu fayini era nga bw'ogambye bannange zino gundi zetujja tukola tujja eno nga tuze kulongoosa fayini era nga bw'ogambye nti n'ogundi zaffe tezidetailed nti kino. Naye mu butuufu naawe ng'omuntu oyinamu ak'obuntu. Mulimu ekintu kye bakugamba okukola nga gaakatona mugulu ng'olaba tekijja. Bannaye nga ne bw'otuula n'ogamba newankubadde nti najja okukola kino sisobola kukikola. Kati nga nze wano era oyogedde ku kyempale. Ono omukazi ne bannange amasitaani gali mu bano abantu Mukama abusaasire naffe atusaasire. Ng'omukazi ng'emabega gaawo ng'atandika kweyambula empale ng'agireka mu kinaabiro. Mu kusooka nga tabikola. Nze nga nyingira mu bulungi mu kinaabiro nga bw'owookera ku makya oli mu kulongoosa biki nga sirina kyensangayo. Naye lumu emabega gaawo tandika okusanga empale mu kinaabiro nga ono yajja yerabidde yakoze eki. Naye nange nalabukirawa ne ŋŋamba kubanga bannaye mulimu ekintu bano ng'empale z'omunda bannange kati ng'ewaffe bano ekiba kiva okulaba ku mpale ya mukazi munne ey'omunda kozi ng'oli mulwadde ate ng'omulwazizza ng'olaba bannange ali ku ndiri nga gw'olina omunaaza gw'olina omukyusa awo ofunire omukiza kuba oba tolina kyokukola oba olina bimukola buli kimu n'omukyusa n'okwata empale n'ogimwambaza. Nze mulimu ebintu byendaba bannange kugambye nze nibinsomera. Nange gaakatona mugo nagirekawo. Ssebo nagambye n'empale sijja gikwatako. Nenongoosa byenonongoosa neegwali we yagitadde nesitakwata nesitasembera nawo. Nenjirekayo. Kati okumala bano abantu basiru. Omukazi bw'ayingira bw'azuukuka n'ayegenda mu kiyigo era agirekayo ne buziba n'agireka n'eŋŋamba ono kiki kyaliko. Nange enkeera n'engirekayo n'olula nange n'ekitagikwatako. Kati lumu yampita naka walongoseza kiyigo konze g'osanze kiddugala koye ate empale nga tewagiggyeeyo. Nayimirira ne mugamba nze ewaffe gye nva kive mukazi munno okukwata ku mpale n'ogirabako obulabe bw'oti n'amaaso ge abiri
bwoti kive kati n'olwekyo w'otuuse okugiyambula n'ogireka awo. Imagine n'ogenda mu kisenge awali ekibasiketi w'omuteeka engoye eziddugala kuba otegeeza ki? Neŋŋamba empale gigigyeewo oba oyagala ngirongooze it's okay. Giteeke mu ngoye ziri eziddugala bwe mba nzigyamu engoye byonna mbiyona. In fact nze sibikwata nako nkwata lumu kibasiketi ne nkivuunika bwe nti ne bigwa mu gundi mu mashini. Sikutolamu mbu bwe nti nenga nze nkwata kibasiketi bwe nti buubi ne nkivuunika byonna ne bigwamu buli kasasiro yonna. Nemugamba giteeke wali mu basiketi ekirungi eri mu kisenge gye basuuze. Kati kiki ekyakugissamu empale n'ogireka n'otambula n'ogenda ate nga w'obadde olaga omanyi nti wali engoye ze ziddukala. Neŋŋamba waffe ekyo tekikikola kive. Omukazi yayomba n'ayomba biki bannange ono mwana alina omutwe omunene. Omanyi tebaggwa n'akwata essimu tulutu n'akubira buli omu nga bw'obamanyi. Omwana takyagala kukola, omwana biki. Namutunula bwe nti saamuddamu kintu kirala kyonna. Ne ntambula ne mukuba omugongo nze ne muviira. N'asigala nga yettotula yekka ne yekka bw'awula ng'akooye n'asirika. Era n'olulala n'akikola. Era ne sitagikwatako ndoza yalowooza bw'ayombye nti nja kutya. Agakatona mugulu era bw'agireka sigikwatako mpaka waagijjayo. Abagenyi ne bwe tukyaza abagenyi sigijjaayo. Era agamba genda olabe mu kinabiro oba biki oba kitukola. Kwanza ekiyigo era kitukula nakirongoseza ku makya kale ate kiki ekinyingizayo okulaba nti oba kitukula ate nga nze mwennyini nakirongoseza ku makya. Kitukula ekiyigo. Kati nze sirina kintu wali okuddamu kukiteekinga omulundi gwakubiri oba gwakumeka. Wona kennyini wakakigendamu enfunda eziwera. Wazukuse n'okiyingira. Okiwulira walabye wasanze kiddugala. Enkya singa wasanze kiddugala wandimpise n'omubuuza ekiyigo lwaki tewakirongoseza. N'obudde okiyingiramu era kitukula. Noki nze sirina kintwalayo kirala. Tewali kye ngenda kulabayo oba kujjayo. Nembadde nyina okujjayo nabiggyeyo ne biggwa. Kati ebirala ebisigaddeyo bibeereyo. Kuba birina okubeera awo ndowooza wobyagala. Bwentyo bwe namuddamu naye ebisigaddeyo birina kubeera awo wobyagala. Kati nange sirina bikwatako. Olutalo ne lutandikira awo. Ne ŋŋamba nze tojja kummanyiira. Ggyawo empale yo giteeka wali mu kibasiketi. Omukazi omukulu olina abaana babiri. Bano abantu balina ebintu bye bakola. Kugamba ebyesittaza ekintu ky'olaba nange nga n'omwana omuto tasakikola. Nga n'omwana omuto tasobola kukikola. Mwagiye yambula empale agireka awo mu kiyigo. Ofundako eno ey'omwana omuto ogamba abaana nga bw'omanyi baddalu. Okitegeera. Naye n'omwana omuto tasobola kuleka awo empale ye. Era agikwata n'agiteeka muli mu ngoye eziddugala. N'omukazi omukulu. Kino sikirabanga bannange. Kugambye mulimu ebintu bye tulaba ne twewuunya. Nga tusobola ne kirowooza nti omuntu omukulu azaddeko nti asobola kukikola. Okitegeera. Naye era bw'olabuka bamba abaana abamu kyova olaba bitomera. Abaana abamu babitomera bambi ne bamugamba kururu n'adduka n'agenda n'akola ki. Naye nze nabigaana. Era omulundi omulala yazikwata n'azinnyika mu ggundu mu kabaketi. N'ampita n'agamba sooka mpisizeemu engundi. Ne ŋŋamba ki? N'agamba teziddugala just nasoose ne nzikugyamu then ne nteekamu gundi Clorox kati ziggyeemu ozaanika. Ne ŋŋamba ziteeke mu gundi. Lwaki toziteeka mu gundi? Mbu anti eno texture terina kugenda mashini. Kwanza it's okay. Ziizo zoozi. Bwebanga texture terina genda mashini eriko buli texture yonna. Eriko ne gundi w'oteekamu akatambaala w'olina okugisetinga n'ekooza. Kati oŋŋamba otya nti texture tegenda mu mashini. Kwanza tewali buzibu. Kuba gwe waziguza empale zizo kati gw'omanyi engeri gye baakunnyonnyodde.
zizo zose nze sikwata mu bintu by'abantu bakulu. Nakugambe waffe kivi kanaye simanyi lwaki obeera ng'ogamba nti nozigale ng'akuliza empale zo oba tozaagala zooza zireke tewandizitadde mu mazzi wandizambaliddewo bw'otyo naye nze sijje zikwatako era n'ayomba naye nze ne muviira nomenze bano abantu sibaba budde nze kasamba nganya ekintu sikuwa na budde bw'okuyimirira mbu ntandika okuyisinganya naawe ekigambo bankiganye mpa nkiganye naye nkuviira kati gwe n'osigala ng'oyomba bibyo kasita nze mba nkiganye era tojja kunkaka nti nkikoli era mba nkiganye mba sijja kikwa ne bw'okirekawo nange nja kiyitako kagube mwezi keebe wiike kagube mwaka sijja kikwatako mpaka gwe mwennyini w'owula nti kati okyagala n'okikwatako ng'oyomba n'oyomba naye nga gw'okiggyeewo asinza kikutteko kati lwekyo ndabula abaana ebintu nga bino bannange mubeere bwegendereza ebyo byawuza mbumanya embuye yazaala ajja kwettika ebintu byatajja nakusobola kweggyako newankubadde nti wazaala kuba tomanyi kiki oyinza okuba nga wazaala naye maidi okwetika ekintu ky'otamanyi nekikubeerako lubeerera ogenda nakyo n'okiyingiza mu famire yo mwegendereze era bagamba ekintu nolaba nti kino ekintu tokikolangako gwe gusoze kigamba banne muyige okubeera abantu abalowooza muyige okubeera abantu abalabira ewala ekintu okuva ng'oyingira mu nnyumba tokirabangako oba tokikolangako naye from nowhere abakuyise nti jangu egyewo kiri era woba oyinamu omutwe era omugumu era ng'oyo omwana waagambye naawe ng'olowoolezaawo lwaki angambye nkijjewo ye lwaki takijjeewo kiraba kwega mulimu ekintu naawe kyosooka n'otamu ebigere nga 2-3 n'odda emabega nogamba bw'oba muyingira mu nnyumba lwaki ongamba nsookeyo ffenna tugende mulundi gumu mmwe lwaki musigala emabega ate nze ne muŋŋamba yingirayo okitegeera kugamba mulimu ekintu naawe ky'olina okuteekamu nnyo obwongo naawe n'olowooza noga ye lwaki angambye nkole bwe nti okitegeera n'oyingira mu kinaabiro toyireeta eriwali nosanga yeyambidde wansi nagamba jangu olongo toyireeta eriwali toli mulwadde toli muzibe w'amaaso lwaki wootuusa okweyambula empale n'ositama wansi neweyamba ate nompita nongoosewo ekyo kiba kitegeeza ki okitegeera era waliwo ekintu behind that naawe ky'olina okugamba nedda kino sijja kukikola longosaawo kati oba tolongosezaawo birekeewo n'enkyo jangu oyongereko mpaka omwezi obeera ng'oyongerako kati kireka awo oyagala okole ki weoyagala otandika okweyambira naye nze sijja kulongoosaawo okitegeera bannaaye tulina okubeera abantu bagumu tulina okweyimirira ne tulwanira obulamu bwaffe nze kino mbeera nkibagamba buli kaseera kyova olaba abaana abamu bagwa eddalo abaana abamu otandikira okuwunga n'owula nga kugamba tobitegeera ebintu bitandika okukuba ng'olwo bakumaze okitegeera ng'olwo bakumaze nze ekintu kyendaba nti kino tekisaana mu butuufu nawe nga ne bw'oyimirira n'okinyonyola omuntu nga naye akiraba nga bannaye kyesittaza sikikola ga Katonda mugulu bwe ziba ssente muzisigaze munkwate mu nzizi eyo kuba mu bintu byenyina okukola ekyo sikyo nti kyalimu sikiwa okitegeera mukwano bannanga abaana tuyige twegendereze bano abantu nga bw'okiwulira ebintu bagenda baleeta ebintu batamanyi ne bibalemerera ne baagala okugamba babyetaaseeko okitegeera naye nga gwe bagenda obitika tolina wogenda otandikira kujjako kintu kyotamanyi wawe kyava mwegendereze bannange
nga bwe mwava ewammwe nga muli balamu mulwane nnyo mukole nnyo ekisoboka mufube nnyo mulabe nti muddayo ewammwe nga muli balamu nga bwe mwajja nga temuyina nkovu nga temuyina egyo emitwetwe egitawaanye nga temuyina biki mulwane kale okumakinga sure nti muddayo nga bwe mwajja okitegeera bannaye tokkiriza kukola kintu kyeweekengera tokkiriza ne bwe ziba sente sente zikolwa mulamu ojja kyetika n'ezo sente z'ogamba waayi najja kukola zigaana okujjanjaba kuba ojja kyetika kikwambalirewo osange obudde ddalo ne sente z'obadde owooza mbu najja kukola ate banaakozesa mulalu era bajja kukwata bakutikke nga ne sente z'ofiiridde tebazikusasudde oddeyo ewammwe ng'oli mulalu oddeyo ewammwe ng'olina ebintu ebikutawaanya by'otajja nabyo nga n'abazadde tebalina wakutandikira okitegeera kati lwaki oba obwetika omugugu ogutali gugwo bannange mwegendereze ebyo ebyange ssebo siiba bulungi